tulina mukulembeze wa ggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Tulina mukulembeze wa ggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mu ggeto eyo olunaku olwaleero ate gy'asiibye n'abaana ba ggeto nga bawa obubaka obw'enjawulo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Christmas y'omwaka guno munnange agigabanye ne baganda baffe aba ggeto. Mulimu amabaala. Tweyanzizza obubaka obulungi, tweyanzizza omutima omugabi gw'olina, tweyanzizza enkwatagana n'omukwano gw'olina eri bannayuganda. Tolinga bano munnange abeenoonyeza ebyabwe abaagala okulaba nga Uganda bagivuunika era abatudde okulaba nga bavuunika ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe. Oli wanjawulo nnyo era osigadde ng'oli wanjawulo. Osoomozza abo abaali mu kukola ebituufu bye balina okukola era otangazza eggwanga nti ggwe pulezidenti eyalondebwa ate era ogw'omununuzi eggwanga lino gwe litunuulidde atwala Uganda mu maaso. Tuli basiimu nnyo olw'ebikolwa by'olina n'omukwano omulungi gw'olina eri Uganda yaffe ate tusuubira nti omutima guno omulungi gw'olina eri Uganda tegenda kukoma wano, gugenda kusigala nga gutambula kubanga tumanyi nti bannayuganda bakkiriza, bannayuganda bakuteekamu obuvunaanyizibwa era bannayuganda bakuteekamu obwesiga bwabwe. Tuli bamativu olw'okuba nti gwe tukulembera era olutabaalo luno tujja dduggusa nga Mukama ali wamu naffe era tusuubira nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellence bw'aba nga akulembedde olutabaalo tekigenda tukwatamu ate kigenda tunyeganya. Tumanyi nti bwe tuli bwe tubadde tubala era bwe tugenda okubeerera abawanguzi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Deputy President of Uganda atukulembedde bulungi era atutwala bulungi. Uganda eyawamu ye Uganda etambula, Uganda eyawamu bannayuganda gye batunuulidde. Tweyanziza nnyo pulezidenti waffe, webale kuba musajja mulungi, webale kuba musajja mulwanyi, webale kuba musajja mwagazi wa nkyukakyuka era kino kituwa ekyokuyiga kingi nebituwa n'ebyokulaba n'ebyokulabirako bingi nnyo. Tukutte bulungi Mukama waffe era tusuubira nti obuwanguzi bwaffe n'essanyu lyaffe gye tulina ly'oli terigenda kuba lya just wabula ligenda kuba lya buwanguzi. Tuli basiimu nnyo olw'obukulembeze bwo. Mulimu nawo n'ebisulu nga abantu bangi basula mu kitundu kino nga bakoleramu nga bayiyizaamu ne bageto yuti nabo nga mwebali. Ekifo kyabwe kyonna nekisaanawo nekigwawo netugamba kale tukwasaganyiza tutya nga tugezaagezaako bateekawo tenti wali foosi nga temalanga abantu bangi ng'ebyokulya kakuyiiya. Bane njagala okwebaza abatuuze b'ekiwaatule kubanga mubadde united, mubadde bumu ku nsonga eno. Pulezidenti abantu bano nga alina kiro y'akawunga ng'agireeta, alina eya sukaali ng'agireeta, alina ettooke ng'alireeta. Abantu bano bakoze kye watugamba okwebeereramu nti bakwatirako ate ababadde bubi. So njagala okwebaza abatuuze kubanga ensonga eno tugibaddemu n'abakulembeze ne bakulembeze bannange okulaba nga tukola ekisoboka. Naye nga bw'abagambye twagamba nti kakale nga bwekali nga bwetugezaako naye abantu ba wano muli bannayuganda si weewaawo, musasula omusolo si weewaawo. Nengamba kanjikube esimu nenjikwata nenkubira Minister wa Disaster Preparedness nemugamba kakati wano waguddewo disaster, abantu bano tubadduukirire. Nagamba kale katutandike pepa waka naki nga tumanyi nti nga ne Christmas enatuuka akamere kajja kuba katuuse. Ennaku zigenza okuyita ng'akamere tekatuuka. Nenkubira n'aba Red Cross nabo ne bagamba kale katugezeeko naki. So ebintu byonna nga bikyali mu pipeline. Naye ate Christmas ng'etuuse abantu baffe bali mubi. Katwabadde tuwayamuko ne bakyali bange n'owekitiibwa pulezidenti. Ate pulezidenti ku nsonga ez'abageto youth zimukwatako nnyo ku mutima nnyo.
Agamba naye mumanyi katugezeeko kye tunaasobola okukola. Nange nenziremu amaanyi ne ngamba naye omanyi ng'eri gavumenti bw'ekyetereeza gavumenti egenda okuyingirawo weeri ate nga tusobola okukwasaganya mu buli ngeri yonna. So ekitiibwa Pulezidenti nakkiriza tuyiye gye tunaasobola okuyiiya era bwe mulaba mu mmotoka eyo ente ebyokulya naki tetugamba Krismasi Pulezidenti kajagirire wano ekiwaatule ewa biduuku. Twagala okwebaza Pulezidenti olw'omutima okuddukirira abantu baffe bano kubanga bano bantu bo eby'okusingira ddala bannayuganda bwe babeera obubi fera tubeera bubi. Abali wano abaafuna obuzibu munnange bonna si ba NUP mulimu n'ab'ebibiina ebirala naye nga nabo bannayuganda ate nga ffe mu NUP kye tugamba twagala okulaga obukulembeze nti omuntu bw'abanga ali bubi togenda mubuuza nti akakati gwe olina membership card ya NUP walonda ani? Abeera munnayuganda ffe nga tugamba ng'abakulembeze tukole ekisoboka era kituliko olunaku olwaleero. Pulezidenti alina gy'ayagala era okukwasaganya ensonga nga zino tetugenda mumuyisaawo nnyo naye nga Pulezidenti tannatugongako nina abakyali bange benyagala babongeko just 1 second si bwe kiri lobyani kyako gye bagongeko abantu bange. People power, our power. Banange nga mwalaba n'ebizibu naye ng'era Kyagulanyi we yagamba ebyaffe twabimukwasa era tujja kwogera bingi nnyo naye nga tuli wamu nammwe mwenna mwenna era Krismasi tusazeewo tugiye nammwe. People power, our power. Beebale nnyo. Kakati waliwo kyali wange omulala kulembeze waffe Secretary General David Lewis Lubongoya naye kaje atubongeko Sebo SG. People power, our power. Akayimba kembalira tuyimbeko naye kakaleke awa ati yagenda our power. Mbaddawo nezikira kakayimba bw'ozaalibwa mu ghetto n'okulira mu ghetto. Badde malala mwenna n'endaba ghetto youth bennyini abaddala. Sebo President, Honorable Member of Parliament waffe Mayor Comrade Nubian Bakansala abakulembeze mwenna abali wano tuli basanyufu olunaku lwa leero okulaba nti naffe tuze kugabana katono ke tulina nammwe abantu ba Nakawa West, abantu b'ekiwaatule, abantu babiduku. So banange nze kyenjagala okwekalekinga abantu baffe bonna abatulaba naddala ku mawulire awo bonna bagende mu maaso n'okuddukirira abo abatalina olunaku lwa leero nga bano nga bwe tuze wano olunaku lwa leero wiiki eno yonna n'ewedde wiiki ewedde yonna actually tugimaze nga tugezaako okuddukirira abantu baffe abafunye ebizibu mu time eno n'abo ababuzibwa abantu baabwe abafiirwa abantu baabwe mu struggles zaffe ezo n'ebirala bwe bityo. So twenkalekinga abantu bonna okukola omulimu ogwo ne tumakinga sure nti abantu baffe babeera bulungi. Tukwebaza President okulaba ng'olunaku lwa leero balange President gwe tulina wano wa ggwanga lyonna oba oli awo olunaku lwa leero yalibadde Soroti, yalibadde Mbale, yalibadde Mbalala, yalibadde Arua, yalibadde wonna naye yasazeewo okubeera wano mu baana ba ghetto ekiwaatule. Mwebale nnyo, mwebale baddala. Kyali waffe mukulembeze Secretary General. Bane President nga bwenkuyita abantu b'ekiwaatule abantu ba Nakawa West. President waffe mujjukize nti n'ebitone gye biri ekiwaatule. Saba President, abantu bano babadde bangamba nti kakati kyali waffe Ssenyonyi tugambire President ne bakulembeze bano nti batuvimbisizza. Abantu bano bonna balaba nti bano be balida opposition bano bonna.
bakiikirira bukiikirizi naye bagamba ebitiibwa byonna babyambadde era nga tuli omweyamo tujja kukola ekisoboka okuweereza abantu baffe n'okusigala ku mulamwa ku nsonga z'abantu eziruma bannayuganda. Ssebo Oweekitiibwa Pulezidenti, tukusaba ojje oyogere eri abantu. Ayagala mwena abeere nga abaziga fit. Tumusabye ajayimire waggulu wano abeere nga mwena asobola okubalaba. Rasta Niko. Rasta Niko. Rasta Niko. Senior. Kasaga. 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 Boss. Ati wacho tambudde kwe. Sigale watuwadde. Tetutambula Kutege wansi. Kutege wansi kufika. Check 1 2. Kale banayisa batusirikirire tulize Oweekitiibwa President. Okay. People power. Our power. People power. Our power. Akayimba SG Kabadde ayagala okuyimba. Tuliziganye. Muzikirize nkaweereze Honorable Ssenyonyi Lupuwaffe omupya. Kagamba bekati bobanga wazalibwa mu ghetto nokulira mu ghetto okolera mu ghetto osomera mu ghetto olobera mu ghetto nosigala mu ghetto eye ba compliance naye ozalibwa mu ghetto nokulira mu ghetto osobola okuyimuka nokikirira ghetto oba mu ghetto nofuuka lupu eye ba defiance. People power. Our power. Kakati abantu b'ekiwatule abantu b'e Wabidugu banange kiri Wabidugu oba Wabiduku Wabiduku doko hamdoko doko Wabiduku doko. Okay banange okusooka yafuuka njogera munzikirize mbagalize Christmas ennungi n'omwaka omupya omulungi. Nkimanyi nti Christmas teyinza kubeera nnungi mu mbeera eno gye mulimu. Mu kiseera kino ng'abantu abalala bonna bajaguza Christmas, nafuna amawulire gye buvuddeko ku mbeera gye mwatuukako. Honorable Ssenyonyi yatuukirira ne muganda waffe Nubian Lee kubanga eba neighbor ate abasinga okuba okumpi nammwe ne batutegeeza embeera gye mwali mutuuseeko. Kyatukola bubi ne tubadde tubasaasira era tubadde nga tufuna information naye twasazeewo naffe leero tujje ekitono ennyo kye tusobola okukola kwe kubalaga nti tubalowoozaako si just mu bigambo naye mu bikolwa. So leero nga engeri gyeri Christmas twabadde ulira gwe muyaye gwe naawe sitole kinaye soko ndeke malobi bagamba maje kakati olwaleero twagala egyesigabana kwagala kwa Christmas nammwe kwe kusalawo tubaleetereyo kilo 10 ez'emmere 5 za kawunga ne 5 za muceere ate tubaleetere n'ente nammwe mugire ku Christmas. Naye
bino jasife tubikola ngera SG bwagambye wadde mwatulonda tubere bakulembeze tusigala tuli bageto youth nga kubirala ko original. Naye ate n'ekirala njagadde mumanye nti nga mumpulira bulungi mu nsi ekulemberwa obulungi walina okubeerawo enteekateeka ebintu ebifaanana bwe biti. Musasula omusolo gukolebwa sente zirina okutambuza emirimu gyayo. Waliwo minisitule y'ebigwate biraze oba gye bayita disaster preparedness. Minisitule erina okulabirira bannansi nga bafunye obuzibu obufaanagana bwe buti. Of course Honorable Ssenyonyi yabategeeza bonna naye tebannatuukako wano n'ebirala bifaanana bwe bityo. Ebyo bye tulwana okutereeza era bye twagala okutereeza era bye tugenda okutereeza nalo. So bino bye tubikola kuba tukyali mu mbeera eno bweti, naye singa mbadde nalayira dda tekyandibadde bwe kitya, tekyandibadde kiye kyawukanamuko. So temulekeraawo wadde tuyambagana nga tukyalwana okutuuka gye tugenda, naye temugwamu maanyi ate temuvanga ku mulamwa. Bantegeezezza nti n'omuliro we gwakwata wano Fire Brigade yalema okujja okubadde okubazikiriza era nga mwe mubisanya nabo bajja biwedde. Bangambye bajja tebalina mazzi, naye singa mala wano essaawa endala 2 oyinza okulaba ng'ebimotoka by'amazzi n'ebya tiyagaasi n'ebyaki byonna nga bituuse wano. Kibalaga nti bano abasajja kye bassaako obwongo si kulabirira abantu naye kulemesa Kyagulanyi ne bakyalibe okwongera okubuusa abantu. Kye batayagala nkole kanvire ddala wano nga nkikoze. Kanvire ddala wano nga ndabisizza. Mbe wano nga mbuusizza. Banange mukimanyi nti saawa zino baganda baffe bangi tebalabikako bawambibwa. Mulaba sente ze bakozesa buli lunaku nti bajjayo ne bilioni 30 okuwa abayimbi basobole okusirika baleme kulabisa. So mumanye nti ensi gye tulimu abatukulembera babbi. Era gwabeera eyongoloza tebikwatako omuliro gwe gunayokya ennyumba yo ojja okumanya nti weetaaga omukulembeze akulowoozaako. Kati gwatanafuna buzibu nga bana b'ekiwaatula ekikakatako tulwane tutereze embeera nga tonafuna buzibu. Bano obuzibu bafunye bwa muliro, omulala ajja kufuna bwa aksidenti, omulala ajja kufuna bwaki. Tulina okubeera mu nsi ng'ekola tukirira abantu baayo. Tulina okubeera mu nsi nga bw'oba ofunye obuzibu nga munnansi osobola okuyambibwa. Bannange engeri gye luli lunaku lwa Krismasi kambagalize bwagaliza Krismasi nungi mbasuubize tife tetugenda kulekeraawo nja kukomawo wano nga nvimbira ddala nga pulezidenti yennyini. Naye nga sinakomawo nja kubasaba mweyongere okuwagira n'okwesiga kyali wammwe MP wammwe gwe mwatusindikira. Mmwe mwamutusindikira mama obwesige bwe twalaba nga mumwesiga nnyo naffe ne tumwesiga ate n'atukola bulungi kyova laba twayongedde ne tumwesiga. Mumuwagire tubikole byonna byonna tubimaleyo. Mwebalire ddala n'abakulembeze abalala mbawagire, muwagire meeya bammwe, mbawagire bakansala bammwe, muwagire n'abantu ba bulijjo abeewaayo okwogera ekituufu n'okubeera ku mazima. Kati musirike baboyi ngenda byogera mu Luzungu. Ndogere ndabise lindako boy lindako musirike njogera Luzungu ndabise. All right, so thank you very much, ladies and gentlemen. Today is Christmas, so regardless of the situation, I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sirogede
Nyongere. I know that Christmas cannot be as you wished under these circumstances. That is why, since we had the problem that you had from Honorable Sanyonyi and Comrade Nubian, you've been at heart. And today we decided to share the little that we can with you on Christmas. So, today we brought a ton of food, 500 kilos of rice and 500 of poso, and a cow to share our little Christmas with you. But we know that you deserve much better, especially if you had a functioning system. That is why we are trying to change the rotten system that we have to bring a government that will be not only accountable, but affectionate and passionate and responsible for your well-being. Then, right now, me want to thank the one of them get to you today. To the patriotism and consistency we are sure. We know say you have a problem. The fire burn up the whole things them. But everything are gonna be alright. See? Alright. Tugenda kusaba tuteme kubo wano tugende wali president ebintu bino abikwase abakulembeze era bajja tulunga bale tusaba tuve ku motoka tusaba tuve katono ku motoka Brother, so to go abantu bite bira. President agenda bakwa sente kiro tweyanziza nnyo ebigambo ebirungi ebyo n'obubaka obulungi His Excellency Dedicated President of Uganda bw'otuwadde nga bannayuganda era bw'otutuukidde mukama waffe tusiimye nnyo era twongera okujjukiza nti obubaka buno tugenda tambula nabo tugenda beera nabo tugenda bulowoozaako ate tujja bukolako nga bwe bulina okukolebwako ate tukusuubiza nti tetugenda kwerabira tetugenda kutiitirira wabula tugenda kulwana okulaba nga tutereeza eggwanga. Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwan, His Excellency Dedicated President of Uganda, the People's Hope, omukulembeze w'eggwanga, omukulembeze w'abantu, essuubi ly'Abannayuganda era essanyu ly'Abannayuganda. Tusiimye nnyo Mukama bwaffe obubaka bw'otwetikidde, amaanyi g'otuwadde era n'omukwano gw'otulaga. Bannange tusiima ne tugamba nti tojjanga okwo Mukama waffe, sigala bw'otyo, sigala ng'otambuza sigala ng'otambuza eggwanga, tulabe nga Uganda yaffe eyeeterera Uganda yaffe ng'egenda mu maaso. Tumanyi nti agali awamu geegaluma ennyama, naffe nga twekutte wamu Uganda gwaffe tujja kuba banjawulo era eggwanga lyaffe lijja kununulwa.